Kibiina ekitaba abalungamya ab'oku mikolo ekya Mikolo Magazine Fred Gggiya nga lwamu ne bannamikago okubadde ne BBS Terefayina batongoza enteekateeka y'omwoleso ogw'abalungamya b'emikolo n'abantu bonna abaweereza ku mikolo n'ekigendererwa eky'okugatta abantu abakola omulimu guno. Omwoleso guno ogw'okuyindira ennaku ebbiri gwakutandika ng'ennaku z'omwezi 18 paka ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokutaano era nga gwakwetabamu abalungamya b'emikolo n'abagabi b'obuweereza okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Omukolo guno gugenda kubeera ku Uganda Museum e Kamwokya. Omukolo guno gutuumiddwa Mikolo Expo 2023. Bano nga bakulembeddwa mu ssentebe waabwe Frederick Gggiya balambuludde enteekateeka y'omwoleso guno gwe bagamba nti gugendereddwamu okwongera okutumbula emikwano n'akatale eri omulimu gwabwe. Simu oba omulamwa kugatta oba kwanguyiza ba service providers okuba nti basobola okuba nga batuukirigana ne ba customers. Ne ekyenjawulo nti Mikolo Expo egenda kuba bya Uganda yonna, regions ez'enjawulo zigenda kuba zikiikirirwa. Gggiya era asabye abantu okubayambako okutereeza omulimu gwabwe nga bakendeeza Katemba asuukiridde ennyo mikolo nga n'olumu waliwo abava ku nnono y'emikolo ne bayitawo. Kutumwa kitegeeza kutumwa, si bwe kiri? Okutumwa okuyambako, kuba katumwa ayambako taata ow'ewaka mu kulambika abajja. Kati ate katumwa kitegeeza kuzina kachini. James Kiyaga akulira abakitunzi ku BBS Terefayina ku lwa BBS mu kutongoza omwoleso guno ategeeza nti kibakakatako ng'ennono y'emikolo egobererwa bw'atyo n'asaba abalungamya b'emikolo bonna okukuuma ennono. Twetabyemu nga ba service provider naffe kubanga tulina enkola yaffe gye twatongoza gye buvuddeko emabega eyo gye bayita BBS Media Lab. Media Lab eno mulimu ebintu bingi ebikwatagana ku mikolo naddala emikolo gyaffe egy'essanyu. Juko Derek okuva mu Ecofarm Pharmacy abamu ku bategesi ategeeza nti basazeewo okwetaba ku mwoleso guno okusobola okutumbula ebyobulamu ku mikolo. Twagala muntu yenna agenda ku mukolo nga alina kazibu konna konna. Emikolo gye tubaddeko abantu ne bakola kusinga. Abantu bali mu ffumbiro maybe ne beeyira enva ne becoming confused. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuuze.